Balamusiza bannange olwaleero njagala kubalaga kyensomesa olubeerera. Omuti ng'olina ettaka naddala eriwera, omuti ye zaabu, kye kintu eky'obugagga obw'ensibo. Kati emiti gino nagisimba mu COVID. Ndowooza twatandika okulongoosaawo wano okubeera waaliwo kibira ne tutandika okusala ekibira. Abantu we baazimbira ennyo mu COVID. Ne tutandika okusala ekibira ekyaliwo ne tutandika okusimba. Ndowooza gino natandika ogisimba, ndowooza yali November, December 2020. COVID awo yatukwatira awo n'awera. Ne ntandika ogisimba. Kati emiti gino mingi, kino bye bimu ku bibira bye nnina. Naye emiti gino mingi kuba okuva wano ogiraba gikkirira okuva wano we tutandikira okugenda wano ku luguudo luno straight line eri kilomita 1.5. Ne giroka giyingira munda kilomita ziri 6 n'obutundutundu 4. Kati emiti gino ntera okugisala mu myaka 2, gintwalira emyaka 2 okugisala, era n'okugisimba kintwalira emyaka 2. Kati twatandikira wano okusimba mu November ne December 2020. Kati giri ya myaka 3.5. Wegiwereza November okuweza emyaka 4, bw'ogisanga gikyaliwo ng'ogamba oyo omusajja mulimba. Kati ngenda nenze sisala kibira, tosobola kusala kibira kino kyonna lumu n'okimalawo. Tusala mpola 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 mpola. Kati tugenda tubebbulako bubebbuzi. Akatundu ke tusaze oba acres 12, ate tusala tusimba. Tusala tusimba. Wensaze emiti mba nsimbamu bwenti nga nsimbamu n'omusooli, nga ngukungulawo, nga ngujjawo, nga nzizaamu ebijanjaalo. Olwaleero kye mbategeeza nti abantu tutegeere enkozesa y'ettaka n'engeri gy'ogisobola ogiryamu ssente. Kati lino ettaka lino naakalisimbako ebibira nga mbitema emirundi 3. Naye kati gino gibuzaayo myezi nga bw'ogiraba. Naye era ngenda kugisalira ndowooza omwaka mulamba n'ekitundu, kubanga nammwe bwe mulina rentals zammwe, ennyumba z'abapangisa, nammwe nga bwe mutika konteyina zammwe, nange bwe nkola ngera bugezi nti emyezi 2 nsazeeko acres 40, nga batema nga basala nga mbagamba muveemu. Oluba okuvaamu nga nsimbamu omuti gwaye, sisala nga sinnafuuyirawo wansi. Oluba okumaliriza bwe bati nga nyongeramu, nga nzizaamu emipya, nga neeyongerayo. Kati okirabira ddala kigenda eri waggulu, era eriyo n'ekiyumba ky'enkoko. Essaawa bw'eriba etuuse nga nkiteekamu kyekyo.